nzija maaso go nga nkwetaaga Yesu. Amanya gange nze musumba Lugomo Asias nga nze musumba wano wa Kayiba Gospel Life Church. Okusooka nebaza Katonda ayampita mu buweereza obw'okubuulira enjiri olw'ekigenderero ky'okulokola abantu okugobera Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukoze obulungi mu buweereza buno obwa Gospel Life Church wa Kayiba. Abantu balokose, enjiri ebuuliddwa, abantu bawonyezeddwa. Musumba Umaru Mulinde azaalibwa ku kitundu kino wa Kayiba, ate nange nzaalibwa eno. Twakula ffenna mu buto, ye n'agenda mu kibuga n'andeka eno, naye nze Mukama nannonda okuweereza nga ndi mu kyalo. Olw'ekyo bwe nawulira nti naye yalokoka, nalumirwa ekitundu kyaffe ne munoonya. Bwe namusinkana n'amasuba naye n'ayagala ekitundu kyaffe, ne tukwatagana okudda okubuulira enjiri mu kitundu Katonda olw'omutume Umaru Mulinde, kubanga atukozemu omulimu munene ng'abantu b'ewa Kayiba. Musumbuno Umara yafudde Kampala, gabaaze abantu enjiri bagiwulira nnyo era alokola abantu. Gaba atuuse ku kitundu abantu bakyuka. Emisimu nta amaloko nta katugenda kuyita omuliro emirundi 7 naye buli aliko omuzimu gugenda kama gugende gugenda fayo yijo gigenda olabama yijo gigenda itomuliro laba bwazze wano n'emizimu gyeyina gyogera tujja mutta. Ng'olaba abantu kwetuga aba teyeetuga nga yeyeetuga, wabaawo emizimu egimwetuza.